Mulongo Joseph muwanguzi avudde wala. Nali mu bayindi awo. There I was with the Indians. Nabawa obujulizi ne mbagamba nti nayimira ku mmotoka y'omuyindi. I gave you a testimony and told you I stood next to the Indians' car. Nja kuvuga ku Land Cruiser. And I said I'll drive a Land Cruiser. Kati awo nalinga gatekeeper. So there I was like a gatekeeper. Bakama bange ne bagenda okukola. And my bosses went to work. Nettayi gye nayambala. And the tie I wore, nagisaba driver yali avuga emmotoka awo. I asked it from the driver who was driving that car. Ne ngamba sigenda kuva mu nsi. And I said I won't leave the earth. Ng'abantu tebantegedde nti nagula ku mmotoka. Without people knowing I own a car. Awo nali nfumbira mbwa. I was cooking for dogs then. Nga n'ebya Yesu sibitegeera. And I didn't even know about Jesus. Eri emmotoka gye nninyeeko. That car I'm standing on, yali ya mukama wange mukyala. It was for my female boss. Eno Land Cruiser. This Land Cruiser nga ya batabani be. Was for his sons. Ne ngamba nja givuga. And I said I'll drive it. Nenkola obukujjukujju. And I met so many tricks. Nensaba driver tie. And I asked the driver for his tie. Nengambala bulungi nnyo. And I would dress up well. Ndowoozesa abantu. So that people think. Era ekyo ekifaananyi nakitwala mu kyalo. And I took that picture in the village. Nkubaganye ab'omu kyalo. So that the villagers know. Nti nze naloka dda. That I'm already well off. Mmotoka nnina bbiri. I have 2 cars. Ne taayi nsiba. And I'm wearing a tie. Saasoma naye nkola mu office y'amaanyi. I'm not educated, but I work in a good office. Bw'ojjukira Katonda gy'akujja. When you remember where God has got you from. N'obukujjukujju bwe wakola. And all the tricks you played. Bw'otunuulira gye nvudde w'abasumba baffe bano n'oba ng'okyebuuza ebibuuzo ebimu n'oba nga mazima ddala okyalemereddwa okufunawo ekyokuyiga ekituufu kiri nti obeera toli wekka. Kubanga bano bonna tewali atakulaze gye nvudde bwe. Pastor Tom oyo mumulaba gye nvudde bwe twamubalaga waniino kubanga yatukako n'ogendera nda n'okuba ekyeyo. Ebyo byonna yabikola. Kati wano nno Pastor Byungo ababuulire gye nvudde azaabyogera buli lunaku abyogera. Mukwano tolina ky'oyigamu. Toyina. Byebyo mubiraba bulungi. Naye nze nali muntu yakyawa abantu asaagala nga neeyagala nzekka ate nga nange kennyini seeyagala. Nali nakyawa abantu. Lwaki nabakyawa? Enkula enzaala gye banzaalamu, enkula gye nakulamu, ebintu bye nali neegomba ku bantu nga siina ssuubi lya bintu byonna ate era nga siina ssuubi lyonna nti waliyo omuntu asobola okunsekera. Va kukuwa okumpa waliwo obusibe bwe nali mmanyi ku bulamu bwange. Naye waliwo we nali neetaaga muntu nti senga nsekerako naye nga simulaba. Kati ne mmanya nti ndiwo ku lwange. Omuntu siina kye mwetaagamu era talina kyayinza kumpa. Ne ntandika kubeera nzekka. Ate nange bwe nabeera nzekka nange nemba nga neekyaye. Katonda okumpita okumuweereza bw'olaba nga buli nnaku tulukuŋŋaana nga twegattako emyaka. Yalonda omuntu omukoowu. Nali mukoowu mu byonna. Muntu omukoowu mu byonna omugendako mpola. Eyeekyawa mu byonna. Omwavu mu byonna. Aliko obusibe mu byonna. Yenze. Naye ekintu kye ŋŋenze nga nzuula ekkanisa erimu obulamu. Ekkanisa erimu amagenda. Tetuweza bbanga lino ne bw'olaba kati oli ayinza okugamba nti kiki ekibazimbisa lutikko, kiki ekibazimbisa ekkanisa endala nga neeno weeri. Kusinziira omulimu oguli mu kkanisa kino kituwaniridde okumala ebbanga tekikyasobola tuwanira ku birooto bye tugendamu. Kikuyiseeko. Eyali yakyawa abantu kati yakyusibwa ayagala abantu. Eyali omukoowu kati alina emirembe mu Katonda. Nakoowa buli kimu ne neetamwa buli kimu n'embeera awo yenze. Lwaki nsoose ne nkuwa obujulizi ti nali saagala bantu
nali neekyawa, nali nakoowa. Muntu omukoowu osobola okwogera ng'olowooza awulira naye nga tawulira. Muntu omukoowa oyinza okunoonya ebisesa byonna omusanyuse nga yakoowa. Eyakoowa aba yakola atya? Ate watuukira okukoowa aba agezezzaako bingi. Wakati w'obukoowu Yesu n'ampita n'aŋŋamba nkwagaza okola omulimu gwange. Kama yebazibwe, kwagaza okole omulimu gwange. Wampita tera nnyo bagamba nti bwe yali ampita emutundwe nentya nga nsindise Nansana eno n'aŋŋamba nti buyungo gwe tonnatereera naye bw'onooweereza nabo nabatereeza dda, gwe tonnatereera. Ne mmanya nti wadde bampita mu ssumba emutundwe naye ku mulimu gwe ŋŋendako ogw'obuweereza Nansana ate waliwo Mukama w'alina okunsumululira ntereeze. Ne neeyongera okunoonya Katonda n'omubikkulirwa asobole okunnyamba. Kanisa erimu ebintu bingi byenjagala okukwatirako biringa 5 obitegeere. Tiwaakiri Katonda akuyambe. Abasajja ba Katonda nabo n'abaweereza bali wano naye buli omu bw'ayimirira n'awa obujulizi bwe nyongera okukakasa nti Yesu alimu obunene bungi, alimu obuziba bungi ku lw'ekkanisa ye era yeetegese okusumulula abantu bangi. So bwe ndaba ku bintu nga bino nguma ekyamazima ngumira ddala ne neenywereza ddala era embeera n'ekintu nga nkyalimu kali nensaba Katonda ayongere okunongoosa. Ntusaba Katonda atuyambe tubeere nga tukola ki, tubeere nga tumufaana because abantu bano bavudde wala. Kibadde ekisa kya Katonda bannange, kibadde ekisa kya Mukama. Tewali kye tutalabye, tewali bye batatulaze. Mulekerawo okwebuuza ebibuuzo, mulekerawo osalira Katonda omusango, mulekerawo okwekwesyoninga ebintu ebimu. Ekitegeera bino byonna tubirabye. Gye nvuddewo bano byonna Pastor Vicky bo abasinga tulabyeko gye baava okutuuka we bali kati. So kibadde ekisa kya Katonda bw'aba yayamba bano ate gwe omutegedde okyalina muto, kozesa eyo chance. Omutegedde okyayira n'amaanyi. Use that chance. That was Pastor Biyungo for you. Era kansuubire ebyo olina ky'oyizeemu. Hey, why not? Kansuubire tovuddeewo bwereere era akkiriza nkusiibulire wano. Omukama Katonda omulungi akunkuumire. Weeraba. And I asked the driver for his time. And I would dress up well so that people think. And I took that picture in the village so that the villagers know.